kale nkwandiza ku the inside out wetuddira byola bibiri munda ne bikutera kungulu ebiri kungulu ne bikutera munda n'olwaliro ate mu special edition eno egenda okutambula mu bitundu bina emboozi yaffe y'olwaliro eno mpanvu ddala ng'ekolagana ku musajja amanyiddwa nga Pade Sserunjogi aka Sobi abangi gwe mwamanya abamu muwulira buwulizi abamu mwamusomako twagala okutegeera ani yali Sobi nga tutegeera ku abo abaakolanga naye mukulu Emma Ssebulime ye yali omuyambi omukulu nabyama omukulu nfanfe namba 5 ekisanvu ekya Sobi oba Sserunjogi tukanyiza nti ajja kutuwa emboozi ye ne Sobi ku bulamu bwa Sobi okumala ennaku 4 so bw'oba olabye part 1 linda part 2 laba ne part 3 ne part 4 otegere ebikusike ku ntambula y'obumenyi bw'amateeka mu Kampala enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo n'ebirala ebiri mu mulimu guno njala kwaniza Emma Ssebulime nange okusanga wasuzeyo otya nno nasuzeyo bulungi akuwulira olusooka ayagala kumanya Ssebulime yaani Ssebulime ng'era owulidde nti Ssebulime Emma nga owulidde nti Ssebulime Emma Ssebulime mutuuze nga gwe oli omutuuze mu Uganda amannya agange nze Ssebulime Emma mbeera mu Uganda muno mu kakampala kaffe kano akatono oba akanene mwempangalira mwenkakalabiza emirimu gyange nzaalibwa Makindye bitundu by'e Makindye naye ng'ekyalo kyaffe gye banziika Mubende Kyakatebe ozaalibwa Mubende Kyakatebe mu Kampala obeera luddawa mu Kampala nja kugamba nti yonna ngibeeramu kubanga wensanga wembeera ndi mobile sijja kugamba nti ndi wano watuufu osanga wobeera toyina makama gankalakalira amaka nga yina agenkalakalira naye okulwaki gwe oba oyagala okumanya so mpangalira mu Kampala muno mwenkolera emirimu gyange ati oli Muganda yali bw'oligenda mu lutalo ndikuuma ntya mulamu nga sitegedde esaawa eba etuuse eddaame lijja kweyogerera omanya walina okunkuumira n'okunkuuma the inside out okay okola mulimu ki wasoma ki nasoma bwoba wasoma nasoma bya computer bya IT ndi technician ne bya software bwe bito bye nasoma bya computer okola ki saawa zino nja kugamba nti bye nasomera si byenkola okusinziira ku Uganda yaffe nga weefaanana wasoma birala okola birala olw'ensonga ndoze ebbula ly'emirimu kyolaba ebintu ebisinga bigwawo ne tubyewuunya ne mubyekanga naye temubyekanga tuba twasoma naye munnange olw'entegeka za Mukama Katonda n'eggwanga lyaffe mwe tubeera nti omwana kyaba yasoma si kyakola olw'ensonga ebbula ly'emirimu nayo lireeta lirina impact gye likozinze nene nnyo ku bavubuka wawangala emyaka emeka ne Sobi myaka wenjigattagatta mu campaign gye twavaamu yali ya mwaka ki ya 2021 2016 si ya campaign ole ya 2016 ole ya 2021 ole ya 2011 I think okuva mu 2011 yomo nga tujja mu 16 wemba sokoze mistake either mu mwaka gwa 2015 awo ya 2015 nga tuingira 2016 naye okwatagana ennyo ne Sobi nga tumaze 2016 campaign ziwedde we natandika okwatagana naye nnyo bwe twogera ku Sobi mu kibuga Kampala mu Uganda abantu bajjukira omubbi omuttemu kkungwa wamala bbanga ki mu bubbi nga mukola naye nyinza okugamba simanyi we babbanga onogamba simanyi we battakako oba kawuka kyomuntu ajja kukiwakana naye abaali bawangala bubbi ki bye weetabamuko naye mission ki gye mwalikoko naye siyinza kulimba bye twetabyemu naye ebirala nte byo bikwatagana na gavumenti byetuyinza okuba nga twetabyemu naye kikwatagana nti obumenyi bw'amateeka kijja kuba difficult okubanga owandabako ne Sobi obanga naliko naye gwe wabbako wa kuba Sobi alinga wamazima nga atula nabba gundi gwe wabbakaani ndowooza nze kyenyinza okugamba kye nabbako ku sukaali nakyali mwana muto gwe nabbako naye nkwatamuko byeyo byokka byemanyi esukaali ndowooza n'okubba busumbuusa oba bukeeki ku masomero okugyako ne peeni byeyo byokka bye nali nzibyeko ne penso
Okay, ate okunyola omuntu kubanga Sobi yalaga nti yattanga n'anyola. Wanyoolako omuntu ki obulago? Omuntu gwe kale okumutta. Omuntu gwe nali nnyoddeko obulago nga seerabidde nga mukutte mu bulago bwali na busungu bwe bwali bukinkozesa yalina kuba bali bamuyita Nduunya, yes Nduunya. Twali ndejje ayina essimu gye yanguza naye nga essimu eyo nzibe. Ne bantracking nga ne bankwata mu COVID. Kati police oyampa police bond, that was CPS. Kati nga nembagamba amumpa abakuumi ngende tumukwate mumugoba police ngedduka mpola ne mubasoka tolo obusungu bwe nalina nti nasobola mukomera ennaku 2-3 mu COVID. Mumukwata namukwata bwenti ne mumunyiga bwenti endejje abaliwo ku luzzi olwo bokkirira simanyi bulungi linnya lya naye bokkiriramu mumugoba nga mukakasozi ne mumukwata bwenti loza omuntu yekagwe nanikutte mu bulago ne munyweza yo yekayekka. So mu budde bwonna Sobi tewabbako tewatta ku muntu. Wadde no simanyi okulimba kwa buli kyenkola kiriko evidence sekikolanga. Alright, kale ebigambo byo bisobola kuba nti wabba sukaali kyokka kijjuka nti wali okoze mu byobubbi nabba ku sukaali nga ndi muto maama nampa ekibondezo kya myaka 3 nga simunywa nga banywa kyayi bonna ne batabulira buli omu nze wange temubeera buli nga simunywa myaka egi nekita obubbi ewaffe kyali kizibu ddala so kati sinnategeera bw'obanga gwe tewabbako na Sobi temwatta ku bantu wasoma technician mu ICT okwatagana otya n'omutemu kungwa n'omubbi Sobi. Kati enkwatagana yange nja kuzzaayo emabega katono nnyo waliwo radio gye bayita Voice of Africa. Katono nnyo Voice of Africa eyo nako program gye naliko n'omukyala gwe bali bayita Tijazira Rwanga. Bamugimanye kuliko n'omwami bamuyita Najibo Kivumbi. Yali yankwasa Tijazira Rwanga ne tuba nga tukola share y'abaana kwegambo counseling abaana okukola emirimu kwa by that time nali nkyali mu myaka egyo then nenvaayo because anyway yankwasa eseze omuto ye yankwasa Najibu Kivumbi ku UBC. Then after that Najibu Kivumbi nankwasa Tijazira Rwanga nga tukola show y'abaana ku Sunday. Kati awo wenava ne wabaawo promotion ezaaliwo n'ebirabo okutuwa award byava mu UNICEF, that is UNICEF one waggulu nga ku URSB. Then UNICEF mu kweyongerayo ennyo n'ennyimiriza mu program za Tijazira Rwanga za radio ne bankwatako. Then mu kunkwatako n'ensomerako walokosi ze nakolerako e Tanzania, that is right is to where erinnya linvudde mu mutwe awo we nakomawo n'entandika ebya human rights eddembe ly'obuntu. Eno course yali ku human rights gikosi gy'obadde mwasoma na UNICEF. UNICEF byalimu era ebitone ebintu ebirala bya computer n'ebintu ebirala just kunnyambako kujjayo kitone kyange oba okusoma. Then awo nakomerawo nga ngenze mu bya human rights netandikira. So human rights eyange netende eyange na buli kimu natandikira mu bakifeesi oba mu bantu abawangalya Muslims nga bavubuka okusinzira bye nasangawo n'ebbugumu eryaliwo mu biseera ebyo nga bakola bakifeesi bafuusa bakifeesi ate poliisi bakwate bajjamu bujja kaki kasente. Poliisi y'omulembe ogwo si poliisi y'omulembe ogamba poliisi nga bwekwata bakifeesi ebajjamu sente. Tugamba nga yabafuula let me kankyogere bwe nti nga yabafuula nga onogamba bakozi baayo si poliisi yonna abula mulimu abaali bakola emize egyo nga omukati ababbi ebiseera ebyo bayina sente nnyingi nnyo okusinga poliisi. Ng'omubbi asobola okukubisa omusaala gwa DPC gwafuna omwezi omusaala DPC waba tazanya ddiiru naye omusaala kubanga ti omubbi ebiseera ebyo yabbanga gold chain zino necklace nabba essimu ebiseera by'essimu zaaliko nnyo nga za bbeeyi kati nga mu wiiki tugeze wabba essimu 5 ku 6 nga zessimu eziriko eziri latest teeberezaamu wabanga ya miliyoni 3 ku 4 ku mutasa bagenda gimuwamu nga 8 bakakadde. Kati wabba mu wiiki emirundi nga simu ze 5 bali mu bukadde 4
kati DPC tasobola ngali mitwalo 7 webale nnyo kati kitegeeza kiyengezako okulaga nti baatuuka gundi yakakoleddwa nate ebiseera bye twalina ne flying squad nga babbi nnyo kusanga nebawulira sasa Simon Myanga bamusasudde alina akasente kafunye kavudde mu bukyamu awo fayiro batesobola kubula gye bakuteekako ne bakutikkula fe twakiyitanga kutikkula yes ne bakutikkula kati ne bakubba naye kufumu bayaye oba mu lulimi olwetisse ne bakutikkula kuba kutikkula ate bakutikkulira mu mmotoka oba mu byofisi byabwe balina engeri gye bakikolangamu ne bakutikkula bingi nnyo bye nagenda nzuula n'ebimu bye tulinako vidiyo n'ebifaananyi ne by that time ate nali bwomu saalina Sobi awo nali sinatandika kukwatagana nayo kati nenzija nga n'ebintu ebimu byendaba nga tebitambula bulungi waliwo munnamawulire omu aliko yali radio ya Mundeva I think wa pastor radio channel eri Mundeva pastor ani ono Serwadda yes waliwo munnamawulire omu eyali alina storage yali akola nansangiza nitufuuka omukwano ne muwako interview mu gye namuwa nanyumirwa n'alyoka nkwasaganya ate munnamawulire omulala yali akola ku Palo Jona ne tujja ate nenkwatagana ne Lukenge wa CBS so okusinzira story gye balaba mugeta ate nga boye bajjayo abaana bano babako kamera zaabwe bigundi byabwe so nengezaako okubanga tutambula team nga tugenda mu nzigo ttane bakifeesi okusobola obbajjamu eddoboozi boogera ebintu byabwe awo nafunira omwami gwe bayita Luchamuzi gwe twamukazaako John Mary bamumanyi nnyo mu security ezisinga ne mu Makindye ne mu bitundu ebirala tukwatagana ne tubaako bye twayogeramu katonotono nangamba nja kukubira mbeko gwe nkusisinkanya bwe twayogera twasinkana ku Texas ensambya bwe twamaliza nga tukanyiza nankwasa omwami gwe bayita Sobi ne tutandikira awo naye nga ni okubeera in touch with Sobi nayitira ku John Mary bwe tutandika ne munyonyola biki byenjagala na buli kimu kye ngenda okukola na biki byonna naye nannyonnyola awo ne tukoma n'atwala ennamba yange nentwala eyiye sino na muntu ono Sobi sakitwala ng'ekyamaanyi nze kwegamba nali sinamumanya kati nga nze focus yange ne aim yange yali nnyo ku poliisi tuyambye tute abantu so wakolerako mu bakifeesi yes ng'omulimu gwo kugezaako kubakomyawo nakulaba kulwaki eddembe lyabwe lityoboolwa kwegamba nti omuntu ono wababye akoze safety ate nde musawo ntono nnyo ogenda okumusanga aliko capital offense aggravated robbery aliko bisimple robbery kati nobuuza omuntu gobali akyuse ate omuntu go following kulwaki aliko kino kati ngendo kigwamu nti we yalemererwa ng'okkanya ettaffaali balire baagala nga bamuteekako ekigenda omunyigiriza asaavinge so that kiwa abalala okutya nti bamukwatira afande ninawo zino oba ngenda kukola bweziti so nkekyo mumutwala ku musango gwa yabbi akasimu ate bamuteeka kugwa aggravated robbery eminini naye ng'ekimunyigirisisa kugaana kumutikkula webale nnyo kuteeka kuwaayo kasente babakanyiza oba ebyo nga biri mu poliisi ey'obudde obwo exactly anja kuwaako omwami baali bamuyita ASP crime preventer tebalinga bapoliisi muganda wange balina amaanyi nga toyogera wagamba Myanga yakoze kino tosula ng'olwagamba ani bo essimu ezaabwe mbo order from above bo zaavanga order from nengera n'otuuka can you imagine nti KMP yali ata crime preventer KMP fagwe tutyo ba DPC gwatya komanda wa Kampala Metropolitan ngate crime preventer ekyo nkiwerako n'omukono gwange crime preventer omu yalina yakubirako KMP so byali bijaguzo bya Jennifer Musisi ebigunde mu Kampala Stekani yes namukubira bwati nga ndaba namugamba oyo muvubuka ali mu office agifulume obutaweza ddakiika 2 era ne byakugamba tobyo ngampulira ng'omusajja sijja namwogera mannya ng'asoma New Vision nga ntunuulidde naye ng'essimu ye yali eyitamu eddoboozi kwa mulumu mwe twali mu ofiisi yassa busaawa ate essimu naŋŋamba come back on Monday nino nambiwulidde kweganza nali nfuluma ne gwe nali naye baali bamuyita Julius nga crime preventer that was a mafia state completely mafia state kyenyinza kugamba Julius gwe nali naye yaŋŋamba bugambye nkubuulire bano si bantu eno gitwale nga prison break gavumenti kweri ne waliwo abagifuga
tuba tukamadaala omu ku basajja gwe baali baŋŋamba yali akola ebikolwa ebyo yakawuse n'agamba Ssebulime ononsobola naye nga womutuliisa omusajja mukulu naye womutunuulira olabira ddala akavubuka buli mwaka manyi nesitakaatula manyi nako kwekananda bakamanyi because tetukolagana namutunuulira butunuulizi bwe nti naŋŋamba munze gunoonya gwoyogera akamanya gange yenze gundi ne gundi ndoza ntegedde olabika obadde tondabangako katondabye naye ng'alina pistowa crime prevent yes naŋŋamba alagira komanda wa KMP n'ennamba z'amasimu za KMP oyo nkyaziina nti oyo gwoyogera naye afuluma ofiisi mu ddakiika 2 era KMP naga nti Ssebo genda okuma okumanda ndowooza Julius omanyi agoberera nnyo emikutu gino emigatta bantu ne YouTube ali atambula nnyo mu nsi z'Abawarabu ne mu Europe wanaakalaba comment yajjo sooka ojjiwa ateekako kyajjo otteekako mujja kiraba yaŋŋamba bugambi this is a mafia state gye boogera bano abasajja eggwa can you imagine oli ali waggulu alina obukuumi ne just kyono naŋŋamba so kifaananyi nti at one time abamafiya bateking over eggwanga nga be balagira nakuti kiba bakyalagira faayo bakyalagira lino eggwanga bagwe nkugambe ntya amanyi people abantu bajokinga naye gye tunaagenda okubanga tweyongera mu story ne benja banyonyola kijja abalabi bajja tubuulira this is a mafia state or it's not a mafia state lyavuddeyo mu buwambe oba likyaliyo mu mikono gy'abamu ba order from above ng'abalina obuyinza officially actually tebasalawo ng'abatabulina be tutalaba bebasalawo this is a draft zino mpiki kati kiringanga wonoogamba nti kanzibe ebibuuzo nga mbadde sinatuukayo Sobi yali ajja kuba Lord Mayor nze muleeta Sobi buli kye yali akola that was my orders ntegedde nenga gwe olaba Sobi naye nze mulagiro ogenda kukola kino kyekiri kyongambye wano tubedde mu break nongamba nti omuyimbi abeera mu studio ng'ayimba naye manager we yabeera ku lutalo eddobo yasalawo president yagamba bampe kino ne batampa mu biziimuulwa ate ne balagira kiri kyatalagidde oli ne kiba wokiwakanya n'osibwa woba si ekyo n'oweebakayo ku bibiri weebaka mu kkomera oba mu ttaka ku bibiri ofunako kimu naye nga ne president abimanyiiko naye nga kyeyakuwa kyekikusibya oba kyekikussa kati mu bufunze abantu bagamba azino baŋŋambe ntya essuubi lyabagwamu era nze nina eŋŋombo gye ŋŋenda ŋŋamba abantu mungu waakuwanga chance n'osisinkana Museveni n'osisinkana Muhoozi kwaba babiri oba first lady oba yenna kwaba basatu n'abalala bagwamu ere kkuwa okuwa miliyoni 100 mugambe zaalina zaabakuwa kitegenda okulutandikire mu ezo because ojja kwagala okulondoola kyakuwadde kijja kusaba kijja kusibya so Museveni okuga nti nkuwadde miliyoni 5 naye twalako 2 ebisatu ojja bifuna ogenda okwatagana enoono bakuwe miliyoni z'emmeka 5 kituufu 150 bakuwe bibiri zo ogenda ki nazo naye ziri balance ku bibiri ofunako ki naye nga nabo bandaba bakimanyi kwa twali tukiyiseemukko era nga tubanja nokitusigaza obulamu ziyinza okusindika emagombe oba mukomera oba okubuzaako emirembe n'okubuza kwegamba n'abantu abakuliraana nekati ekyo kiva ku kipresidenti ali wala n'abantu no pulezidenti alowooza alina abatuukirivu oba abakkiriza oba nga olaba ensi yaffe god fearing tamanyi bantu bamuliraanye nti kati gino misota naye ye takimanyi naye kati yakitegeera kubanga nako bempulira baŋŋamba yategeera kati these days agamba beerawo wano bakuwa ssente z'ogende nazo ngenda mu meeting endala naye tovaawo wenjimalira bajja kuwa akantu kobeerawo wano oba muzireete muzimuweere wano kati baŋŋambye yabitandise ennaku ovaayo n'akantuko kisoboka okuvaayo nako ne bakuteega mu kkubo naye mbw akuwa obukuumi obukutuusa nti oba mu banka oba gwolabira nti oli seefu n'ekintu kyabakuwadde abukuwa these days kubempulira abagendayo abukuwa yakoye bumafialism kubanga buli TV president wansubiza kino tebakimpanga ate watera mu record alaga yakikuwa bajja gyendi nga ne kati nze mbayambe kyo mwali mugenda temwangamba bali muyango mwe bandambale mutugambire bampa kino bampa ennyumba bampa omwana nti biki kati ekizibu kye bakola ajjoka abiranze mbu bamuwe bitano tabifunanga kaze musajja wattu ndi mukukaaba kunoonya mutwala kati buliro ono
first of all obuzo omuntu bakuwaza ki for what kati ekiriwo omukulu Muyanga tulina ebintu bibiri oba tulina ebintu bisatu oba bina tulina essiga eddamuzi tulina abasawo tulina poliisi tulina nammwe bannamawulire nani omulala gwe sitayogedde oba omusomesa abatica suubiranga abantu okuddukira gy'oli okusinziira mu sekita gy'okoleramu sekita gy'okoleramu yeeriwa nti oba oli muweereza mu kino era wagenda kujjayo akaabiramu ekyo nga kyayagala omuyambemu omuweererezeemu kati oli wajja aba yagaasuubira nti wanaagera ku mpewo kuno eddoboozi erijja ttuuka ayambibwe oba bamuwuliriza wabula taddukiddeyo nti kubira Museveni oba kubira ono omuntu ono batakomplain kwa kitemu amuyamba omuyambi bamukwate mu TV ayogere ebimuluma so that eddoboozi erituuka asobola okuyambibwa abonzize nfuna bangi nti wayi banzibiddeko essimu wane Kabalagala banzibiddeko essimu enamuŋŋoona nomugamba bakubiddeko awo kankuwa omuntu gwensuubira eyaliko kifeesi oba yali akwasaganya mu bitundu byawo mu bumenyi bw'amateeka asobolamu konna koolina ojjaka muwanga akamafuta akuyambe bangi abayambiddwa ne bafuna amasimu gaabwe abayambiddwa ne bafuna laptops zaabwe nga kisinzira mu nkwatagana manyize nkugamba yes kyakoze kikyamu naye toteekawo nnyo beef wadde kale alina okugenda mu poliisi avunaanibwe because eggwanga eryo serious system gyekirina okukola ki naye mulimu atukanaga poliisi bijja kundwisa kanfuna akantu kaye nga bukyali kale nja bbawaayo 10 sikiwagira nti webande kikoze oba ekiba kibeera naye mulimu atuuka nga essimu y'ofiisi laptop y'ofiisi kuliko waaka nti poliisi agenda teekawo mbeera baatuuni kuba kuteekawo bali baganye okwogera olusi bakitunze nawo wala tebagala kwogerayo naye nga ntasobola gamba awaayi banakitunze bweziti naye nsigazaawo bwezi katuzongezeko tuddiza oli akakuddiza akantuko bansonyiwe Ssebulime sikyakiddamu mangi nagamba mwana bansonyiwe naye naade noonya kyakulya mu mbeera efaanaganako the inside out ne Emma Ssebulime so Emma Ssebulime okwatagana ne Sobi nga gwe project yo yakulaba nti bakifeesi eddembe lyabwe likuumibwa baleme kukozesebwa abantu babakozesa ate babafuula ababi ate nga babatulugunyizza kati okwatagana otya ne Sobi awetuli kati enkolagana awo etandikira awo muyitiramu koko story namugamba naye naade nzize nsanga program gye bayita okulokoka program y'okulokola bakifeesi naye ndaba mu meeting gye batuula basonda ssente bali bagituulira Katwe Kinyolo mu Katwe to that is a parish Katwe Kinyolo that was a Afande ASP boogere ali ku mayinja abiri nga tebannamukuza kufuuka asatu kati ne mubuuza naye naawe baŋŋamba Sobi waliko mu by'okulokoka naye sinnamanya Sobi kigwenkola ki gwenjogera naye ye aŋŋanze mutwalanga olaba nti mutwali nnombo yes kati luvannyuma ko ambuuza naye nzomanyi nga mugamba baŋŋambye gwe Sobi naye amannya Sobi is it a name naaseka naŋŋamba nze Pade nemugamba Pade bitamo nowamalule yafa naŋŋamba netulubetwe kale just omukuba olwali wamala naŋŋamba nze Pade Serunjogi naye nze Sobi Sobi tomumanyi tompulyanko mu kampani mugamba sikuuli yangako nga that was the fact Sobi nalisikola ki tomuwulirangako kati nembuuza lukyamuzaako kwa lukyamuzi teyaliwo nemugamba Sobi naŋŋamba Sobi abamu kubaali bakuba abantu mu kibuga blabla nemugamba bakuba kati yampa version nungi nemuga kale tugenda kukwatagana naye awo by that time ndi mu safe house eya base 1 ekyengera safe house ekyengera base 1 kyekye wena mu meeting nanti safe boba nawulya bagiyita safe house naye nga nte wabadda ku masimu owulya ndi kyengera ku base 1 naye at the same time safe house kati nze nenebuuza safe house kika kyeno bweti efaanana bweti naye nga tewaliyo nti muntu bamukubye baba mutuluguza buli omu akola bibye maka naye nga maka manene mulimu compound mwalimu emmoloka ezaddaba kabini 2 n'omoloka kapulimo n'endala gye nalaba eyali Makex ebiseera nga Makex zakajja gye nalabako ng'enyirira nnyo so wayingirako mu safe house yes ekyengera ku base 1 gye bayita kyengera base 1 sagenako mu base 2 ngeriyo base 2 yerirudda waliyo ne base 2 naye ngeri kyengera zaali 2 base 1 ne base 2 naye nga ziri mu kyengera ne mu different zones so baziwa amanya nti base 1 ne base 2 naye nga kuliko amagye kyenjagala bategere tewaliyo poliisi waliyo amagye n'emmundu ez'amaanyi zikuumawo so ekintu kyabogerako bulijjo nti safe house gyekiri gwe wakirabako
nakirabako naye nze nali mmanyi omuntu omugamba nti ali mu safe house tojja musanga mu njala bamukubye enaazimbye tasobola kutambula but kyenalaba endya yaawo yanjawulo n'abatambula nga beetaaya tebaliiko mpingwa kyenalaba nyumya kyenalaba naye waliwo okuba nga waliwo atulabeyo n'agamba oyo alimba nze naliko eno nga bankoze bino kisinziira buli kitongole kirina safe house ey'enjawulo eyakyo n'engeri gye kitambuzaamu emirimu egyakyo nze gyenalabako tomanya nyinza okgenda oyingira mu safe house mbadde mmanyi ogambye tewabbako tewatemulako safe house watwangayo bamenyi b'amateeka batemu gwate oyingirayo oti safe house nagiyingira ku maanyi ga Lukyamuzi ne Sobi awo nali sinaana kwogera n'afande kaka ne at the beginning nagiyingira ku maanyi ga Lukyamuzi ne Sobi because watuukangawo bakubuuza oyagala ki wano ozzo manyiwo yes manyiwo oyo ani gozza okulaba ani akulagiriddewo hanzijjedde ku ssimu naye Sobi yampise oba ABCD n'olagayo enamba y'essimu era kabanga kajji ku geeti ne waliwo ka kotagaadi akasooka kati ka kotagaadi balina akajji ke bakuba ne bakulingiza bwe bati abasirikale ne wano mu kusooka saalaba nti musirikale nalaba feesi naŋŋamba kale waamu eddakiika nazzaawo akajji kati owamu omusokulu mu dakiika nga 2 oba mmeka olutuuka bwoti n'agamba okay yingira olwo okuyingira osayininga mu kitabo ne bakikuwa enamba z'amasimu gonna n'ogadisaninga n'ogaleka ku gate togenda nago eri mu gundi mu public yes because weŋŋamba nti sigirabanga safe house toyinza kumumatiza ng'ate Sobi yalina essimu ng'ate yandagirira ngira natambula mbadde safe house omuntu aba musibe anti kyenkugambye ye yandagirira jangu bwoti uviramu wano wotuuka wano yambuka bwoti ogenda kulaba ekikomera bwekyangu kitikati kyenkugambye nange neebuuliza safe house eriwa because nali ku ssimu yesi ali ku ssimu ya muntu mulala omusibe ali munda yakulagirira ku ssimu ekyo gwakimanyi nti musibe naye nze kyenkugambye nange nkyewuunya ate kati mu safe house yali akolayo anti nange kyenewuunya nti wabeera musibe kulwaki yalina essimu kitegeeza si musibe simanyi waaki yali wali nze ku ndaba gye nalabawo n'abalala be nasangawo sirabawo mbeera ya ssimu sirabawo mbeera yakulaga nti musibe so awo natandikira ne Sobi ku Kyengera besi 1 olwo ogenze mugamba ki olwo nzingenze kwogera ku nsonga z'abaana bano ne bino bye nalaba polisi bye yali ekola so nga naye baŋŋamba byatandika okulwanirira ebintu ebifanaganako bwe bityo naye nga nze sinaba nte kumumanya so deeply Sobi nga naye atandise okulwanira eddembe ly'abakifeesi baleme kunyigirizibwa kubanga Sobi mu ntandikwa yali mu kibiina kiri ekyokulokola bakifeesi abaali abamenyi b'amateeka naye nga alaba ebitagenda bulungi kwe kukyewaggulako mu kukyewaggulako mu story gye twanyumya n'omugenzi era gye ndaba abantu bagenda babungeesa biki bikyo manyi social media zino kyogeddeko nti omusiru ebiseera ebisinga buli lwabeera n'essimu abaana bano nga bazikwata ne beetunuzaamu oli n'akola live feed ye n'ayogera bimunyumira n'apostinga because of followers but tawa bantu kintu kituufu muleke kubuzaabuza bantu President Museveni takwatangako Sobi n'amuwa kaka no ali bamutamutoka mbali yatugambye Sobi buli kye yakola mu Kampala was on the orders of the president video weri yes menze Museveni yamulagiranga no siwolereza President Museveni so njagala nnyo okujjayo ekintu ekituufu tutambulire ku the same page oli mugenzi teri amwogerako bibi kwatusaba Mukama amusonyiwe ebyamukola ki ebyamusobako tumwagaliza ggulu naye ku bye twajjanga tunyumya mwagaliza ggulu yes kwaki simwagaliza ggulu really yeah that's why pastor abalokole nali sibaagala mbuuza lwaki buli alokoka amala kwonoona n'alokoka siwe kiri naye ntandise okukomawo okubaagala ndi musajja mu Katuliki nti lwaki pastor Bugingo yasabira Katolu Bwama Katolu Bwama nga bwe mpulira nti oba yalina essabo toga nti oba yalina yes kale yalina essabo oba teyalina nze saalira bakosagala kulimiza kyesa yali musamizi nakola ne Katolu Bwama ebbanga kale oba yalina oba yali tabiina it's okay gwe tomusalira gwekola ogugo ogw'okulokola oba ogw'okusumba endiga ezibuze
ezirabe ekkubo zirabe ezitalabye zirekereyo naye musabire gwe muleke eri gyalaga oli anaamusalira ogusinga kubanga yamutonda ku nsi kati abalokole bano kikiri kye nagambye omulokole yaliyo ng'asabiraani yasabira Sobi nagamba tuyinza okubeera wano naye nga waliwo aboonoonya abasinga naffe ate nga beerimbika bwe bati kikyengezaako okuleeta mu byonna point gye mbadde ngezaako okuleeta nti wennyonnyola amazima tokyamuzza tokyamukomya mu bulamu bw'ensi wabula tutereeza n'okulaga abantu Sobi yatandika ate okukolagana ne gavumenti oba yatandika ate mu bitongole ebikuuma ddembe tutakanyiza naawe Ssebulime ogambye tusabire Sobi eggulu ku bintu Sobi yekenye byayogera nti nakola nanyiga bano twattanga bano nakolanga missions zino ddala ddala oyagala atuuke mu ggulu nange musangeyo nsangeyo Sobi era njagala tumusangeyo kambeeko kenkujjukiza waliwo omuvubuka gwe nagoberera ku TikTok ali awo wembala munyankole ayina kashoka kadakika nga 2-3 katredingamukko yagamba Sobi yanzibako esimu yange bwati ne bwati newe nakyuka namala najinza nampayo n'emitwalo 2 nanga nvubuka webeeremu ne bweti weyali afulumaano nampayo bwati nenga abantu bangi balayikinze bakomentenzero nogamba yo serious enkeera naddamu akala nagamba mulaba Bannayuganda nti muli basiru musonyiwo kibagamba lwaki Sobi simumitingako simumanyi sikolako kintu naye nesimu yange tagibangako naye njagadde balaga nti obuntu bwonna obutradinga tukakase tutya bye mwogera because nange kino nakyetumi nolaba mwafolowinze munamena nemugira kikulaga nti mwenna abali okwo lwaki mwogera kati ng'afudde mukadde kano n'ekyokubiri omuntu yenna ng'ogamba Sobi yatta nga oŋŋamba yakola kino yeewaako n'obujulizi baakolako geno open file ne bamukwata mutwale Nalufenya ne bagamba buli ayemulugunya ajje atekemu omusango tumanye Sobi yafa ateeruzira omuntu yali ku murder case kya bulijjo Simon Myanga nyinza okugamba nga olaba Kawempe Republican abe Kawempe basalako wandiga ne bakwanda basekani bagamba President Museveni tagenda kuyitaano olunaku lwaleero olwakino nakino eno Kawempe yekutudde kati is Republican ayina okusaba visa okuyingira ntokirabangako naye gwe kubakulembeze bomanya ab'omutawaana abo bandibadde baliwo essaawa zino bandibadde battiddwa kati kyengezaako President wa the Republic of Kawempe kati kyengezaako okulaga emikutu gyatono na buli omu asobola okwogera ekintu kyayagala for showbiz kati gwe olina obukakafu Sobi bye yali ayogera nti byali bituufu yabyeyogeredde yes kyenkugambye gw'omanyira nti oba yali ku showbiz gw'omanyira nti oba yali ku showbiz ng'asinkinga attention zammwe gw'omanyirawa kyotalinaako obukakafu kubayagala nti kubanga omuntu wavyo nagamba natta kino nenkola kino wavaayo abajja ne balonda ekituufu twafirwa omuntu waati ate oyo kyayogedde kifaanagana yayogera ku Robale gye bagibbirako ennakawa nga teyavaayo gamba kituufu baatubba mu mwaka bweguti ne bweguti tetwafuna bwenkanya nga teyavaayo kikulaga kintu ebiseera ebisinga Bannayuganda tudduka nnyo ku mikutu migata abantu oba ne tukolerako bye twagala but tufaayo kwebuuza omuntu ono okweteekamu kino na kino na kino kubanga nkiwawo yali akola shows tewaaliwo mmundu temwalabako basirika ntwamutadde gun point kyogere yali freelancer ng'ali ku lulwe so gwe olina mentality ekyekakasa nti yali ayogera kyali kituufu the inside out Emma Ssebulime tuli kusisinkana Sobi mu safe house wenjala okutegeera osisinkana Sobi mu safe house nga lukyamuzi yakututteyo ogenze kumugamba okukwatagana ku byabavubuka ne poliisi engeri gye bayisa because naye kyekintu kyekimu kyeyali lwaki bagenda ku poliisi instead poliisi wali ogenda ku poliisi yaawa omanyi embwa eyina amaanyi ng'eri waabo waayo naye osanga omusirikale gw'osanga ali munakuwavu naye ng'akutte emmundu naye amaanyi gy'alina naye ng'oyogera kyoyogera akiraba naye ng'agamba we shall work on it so kikulaga kinti bali mu busibe mu buwambe naye batya tebalina gye bakubira mulanga nenako episode Kampala yaliwo omukyala DPC abaliwo bamumanya ebiseera ebyo yali mukyala mabegako ku myaka gye mabegakaawo okuva mu 2016 waliwo ekibiina ekimu ekyamusanga ku mukolo ogumu nga nnyonnyola ne kimusikako microphone ne kimugamba oyogera ki gwogamba kiwa ne tuula wali wamavere buli omu yakiraba live
DPC yali mukyala District Police Command n'owabeerayo ka video ajja kunjulira n'abaaliyo kubanga ndooza ye mukyala yekka yali afuza okuva mu mwaka gwa 2016 mu myaka egyo balyoke either ku kirumiro okumusooka oba ye kirumiro okuddawo nga yavudde okubibiri omukyala oyo yaliwo abaliwo bamufolowinga bamumanyi by that time yalina amayinja 3 yaliwo nga ali ku muzindala ayogera omukolo mu bitundu bye Lubaga gurupu y'abantu abatalina buyinza ne bamusikako microphone naye nga balina obuyinza bwe baalinga boogera DPC teri wadde kwatadde karest yatula butuuzi n'awuliriza nte n'amala n'amuwa n'engalo ne bakkaanya nga talina kyakkola naye nga gwolaba kiri real fair tuli ku mulembe kyogwo weguli gwaliwo mugumanya abasinga omanyi sala nnyo kutankuula bintu bimu naye buli kyenkonako wano abakiraba bakimanyi era bakirabako ate tokirabangako nga IGP bamuggyako microphone ne boogera ekyo tokirabangako mu bitundu ebimu ebya Kampala kyali kibaddewo oba tokirabangako ekyo ekibinja ne kitaayiza pulezidenti tokirabangako kyali kibaddewo so kati betwogerako bipya si bipya byali bibaddewo tebibeerangawo that's why nkugambye this is a mafia state osinkanye Sobi olwo tusinkanye ne Sobi osinkanye Sobi ne tukwatagana ne betwakkaanyaako ne twogera naye nkujjukiza nti nali simanyaani gwe nkoze eki oyogera naye naye nga mukwogera naye nga byonna tubimaliriza buli kimu tukkaanyiza ntandika okubuuza bane Sobi yaani mukumaliriza nga ontandisa okutegeera nti Sobi ono nga buli kimu kiratsa otambula nemmanya baŋŋambye wattako ku bantu wakolako bino agamba nawe bakugambye ensekayo namugamba musajja gwe katoli mwangu nangamba kali nangamba ezo n'amasasi baali bankubyeko nakozi amasasi nandaga mugongo n'ebituli n'erama ezamuliko biki namugamba kale nga gyebiri ebyadda really sikatemba naye bebambi nabirabako because Sobi wa yali mukozi wa teasing akakuba punching bag okudduka n'atuyana bwebitu ebyo nabiraba ngaze enkovu zo zikola ki enkovu kweziri ku mubiri zaberanga ko really 100%. So wetumala okukanya nentandika okubanga noonyereza ku muntu gwenkola ki wendiringa naye ng'abeewaka babuuliddeko bamanyi kyoliko abeewaka baali tebamanyi omusajja mukatuliki yes omusajja omukatuliki eyakula mu mpisa obulungi okwatagana otya n'omutemu awo nzija naye abeewaka bo baali tebamanyi a short break tukomewo n'emboozi tugitandika butandisi ne Emma Ssebulime omuyambira na byamu omukulu owa the late Sobi.